katukusinza abakyagala kubanga tetulinayo kira kitukiza kukolera okujjako okusinza watwagala obungi bwatyo n'okwaliwayo naawe Kristo najja tufiirire abaali batasaanidde natufuula abasaanidde kakano tuli wano nga tugamba osinzibwe ayi kabaka bakabaka osinzibwe ayi kitafata kyoluka kubanga bwe tukuŋŋaana wamugamba Oluganda tujja okuwulira ku bulungi n'ekitiibwa kyo n'okuzibwamu amaanyi naddala ag'omwoyo okusobola okutambula wamu kyeva tukusinza ayi kabaka bakabaka nga tuli mu kiseera kino okutunga ekyekigambo kyo kyekire maanyi okukyusa embeera zaffe ez'obulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo tutwala mu maaso ekitiibwa kyo bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Haleluya. Oli musanyufu oli masekati ga Katonda amakya leero bameka kufa abasanyuka abeera n'essuubi looking forward nti buli lwa Sunday oba olindiridde bw'ova wano ku lwa Sunday oba olindiridde olwa Sunday oluddafu lunaatuuka ddi sobola okubeerako mu yeekaalu ya Mukama. Kimpa essanyu na ekipitirivu okubalaba nga tuzze mu makya ga leero okusinza Mukama n'okumwebaza twebaza Katonda olw'ekisa kye twetonda obudde tubukutte bulungi naye era ngenda kufa okulaba nga ekigambo ekivudde ku namwere y'ekisa wa Katonda kituuka eri obulamu bwaffe kutuzzaamu maanyi si bigambo bipya naye tulaga nti okubabuulira kino enfunda ennyingi si kuba nti kubeesibako naye okuzibwa obujja okukwetaaga buli lwe tusisinkana ne tujja ne twezza bujja nate ne tuddayo tukola ate ne tukomawo ne twezza bujja kyo kigambo kya Katonda kiramu kyekimu jjo leero n'enkya neebaza omusumba wange nate olw'okumpa omukisa okuyimirirako mu maaso si kintu kyangu nnyo kubanga kwotaali ya Mukama wano si buli asanga nti ozijja n'oyimirira oba n'okula n'oyimirira n'eggere ly'abantu naye bwe baba bakusanze nti osaanidde okuba mu ekyogere ly'abantu ekitiibwa n'ettendo biriza Mukama. Haleluya. Neebaza Katonda olwa mukyala wange tuweereza naye ebbanga ddene ate era anjagadde nnyo ne byakoze bingi siyinza kubirambula ne mu butali butuukirivu ne mu mbeera ezigaana ezisagaasagana asigaddewo nga mwesigwa eri obufumu bwaffe eri embeera zaffe eri amaka gaffe n'abaana baffe bonna bali Mukama tumwebaza. Twebaza Katonda olw'omwaka guno Mukama gwateekereteekedde atukkiriza okubeera mu mwaka guno 2024 tetwamanya tuli kutuukamu waliwo embeera we zaabeera enzibu nnyo abamu ne tulowooza tetujja kutuukawo naye ekisa kya Katonda kitubeezesaawo era tulina omulamu ogw'omwaka guno nga gugamba nti Yesu okusigala abeere mu masekkati ga buli kimu. Yesu Kristo oyo gwe twakkiriza omulamu abeerera emirembe n'emirembe bwe twasalawo ne tugamba tulokose leka tumukkirize abeere mu masekkati ga buli kimu mu bulamu bwaffe buno bwe tugenda okutambuliramu era ng'olunywe tutambuliramu omwaka guno luli mu Bagalatiya essuula 2 olunywe olwabiri nti nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri bulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange katambulire mu lunyiri olwo tulusabire tulukkiririzeemu nti twakomererwa wamu ne Kristo era Yesu lwaki tuli balamu kubanga yazuukira naffe tuzuukira wamu naye. Haleluya. Oba okikkiriza kitambulire mu nti obulamu bw'olina si bwakugwo naye Kristo mulamu gwe leka Kristo asigale nga mulamu mu bulamu bwaffe tujja kwejjukanya buli Sande buli bwe tunaabeera wano obanaitwa kitugenda kubeera nga tukiddingana kisobole okubeera nti kikwatagana emitima gyaffe tusobole okutambulira wamu kubanga Kristo asaanidde okubeera mu masekkati gaffe okutambulira mu buli mbeera ne tutambuliramu ebeere nga ejjudde okwagala kwa Katonda olwo Katonda gwe tukkiriza asobole okugulumizibwa. Amiina. Era tuli mu mwezi ogwa Sebat omulungu Shebat kakati entegeka zino tujjamu ebyokuyiga ensengeke y'ebiseera eby'omwoyo. Bayibuli egamba mu kyamateeka essula esooka olunyi lwa 38 olunyi luwanvu nnyo
tetujja dusoma lwonna naye bayibuli gati olwatuuka mu mwaka ogwana mu mwezi ogw'e11 mu ntegeka ya bayibuli ey'obwakatonda tuli mu mwezi gwa 11 omwezi ogwo gwa sebati waliwo ekyabeerawo ku lunaku olwa mu mwezi ogw'e11 ku lunaku olw'omwezi ogw'olubereberye musa n'ategeeza abaana ba isirayiri bonna mukama bye yali amulagidde okubabuulira n'atandika okubannyonnyola amateeka n'agamba nti nga tuli ku lusozi kolemu mukama katonda kwe yayogera nakwe n'agamba nti muludde nnyo ku lusozi luno musituke mutambule mugende mu nsi ey'ensozi ey'Amoli n'ebifo byonna ebiriraanyeewo mu Alaba ne mu nsi ey'ensozi ne mu nsi ez'olusenyi ne mu kiikaddyo n'ebirala tujjamu kyagwira kyo Musa Katonda agamba abaana Isirayiri nti abange muludde nnyo ku lusozi luno simanyi lusozi ki bw'oluddeko mwana wa Katonda simanyi lusozi ki bw'otudde ng'olyawo tonnategeera ki kigenda mu maaso bulamu bwo okyabuuza Katonda omwaka guno abamu tuwandiika olumu bitukaluubirira bitulemerera abalala tubisobola tuwandika nti omwaka guno loti omwaka guno ngende binyonyi omwaka guno nsimbe olusuku ne tubiwandiika ne tugezaako olumu ne tubisobola okubituukiriza olwa ne bigaana naye wawo otuddeawo wolemedde nga tewatambudde kiyinza kuva mu mbeera ya mubiri oba mu mbeera ya mwoyo naye mu mbeera yonna Mukama agamba oludde nnyo ku lusozi olwo olunaku lwaleero njagala okulangirira obulamu bwo kiseera kya kusenguka kusekula migere Mukama agamba nti musituke mutambule mugende mu nsi baako nekyokola simanyi kyoyo olindiridde kapito oba olindiridde kuwonyezebwa oba olindiridde kukola kyoyo okwogere Mukama agamba olwaleero amasekati gaffe titusituke mu mbeera zaffe y'obujjo oba olyawo obadde oludde nnyo kusimba osimba lwakusatu lwokka Mukama agamba situka yongerako olwokutaano yongerako olwokuna gendako mu nnaku 3 gendako mu nnaku 7 oba oludde butasaba oba osaba ku makya kokka sabako n'emisana wawooli w'osinzidde Mukama agamba situka otambuleko amiina ne Mukama n'akuwa omukisa baako nekyoteekako olugolola omukono gwo ogambe Mukama waliwo enjagala ntakusembula ngende nate era omwezi guno gukwatagana n'ekika ekya Aseri mu luzungu bayita Asha omu ku baana ba Isirayiri era twagala tutambulire mu mikisa gya Asha osobola mu kyamateeka 33 olunyo lwa 24 n'olwa 25 ekyamateeka 33 ebyawandiika byonna weebiri ku lutimbe kubanga njagala kutambula ku sipiidi olisobola okubiwandiika n'oddayo n'okola ki n'obisomamu agamba ne ku kika kya Aseri n'ayogera nti Aseri aweebwa omukisa okusinga ku gwa banne ayagalibwenga baganda be ensi ye eyazenga amafuta ag'emizeeyituuni ebibuga bye biggalwenga enzigi ez'ekyuma n'ez'ekikomo abenga w'amaanyi obulamu bwe bwonna njagala okulangirira obulamu bw'abacakaleero ng'oyimusizza emikono gyo njagala okwogera bwayogera eri Aseri nti oweebwa omukisa ogusinga ku gwa banno ogenda kuweebwa omukisa ogusinga ku abo b'okola nabo ogenda kuweebwa omukisa ogusinga ku baganda bo ogenda kuweebwa omukisa ogusobole okutambuliramu oyagalibwenga baganda bo simanyi bukyayi ki obadde otambuliramu amakya ga leero naye Mukama agamba ogenda kwagalibwa ensi yo egenda kwaza amafuta ag'emizeeyituuni okwo bagiyita anointing fukibwako amafuta ogenda kuyala tubalina tusoma ku mukyalo oyo atukulembedde atugamba ku mbeera yayiwa amafuta guswa negujjula tugenda kutambulira mu kukkiriza okwo ensuwa zaffe zigenda kujjula ate zire zamuyiika amafuta ag'emizeeyituuni ebibuga byo bigenda kuggalwa obukuumi bwa Katonda simanyi kikwadde kitakanya bulamu bwo naye Mukama agenda kuleeta obukuumi bwa bakyakaleero mu mwaka guno enzikizo ez'ekyuma n'ez'ekikomo zigenda kuggalwa obukuumi bwa Katonda butambule naawe obenga w'amaanyi obulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo amiina haleluya okkiriza ekyo ne bwenkoma wano Mukama ayogedde eri obulamu bwaffe omwezi guno omwaka guno tugenda kutambulira mu buwanguzi bwa Katonda mu feva ya Katonda nga atambulawo naffe ate naffe tutambule wamu naye haleluya twale tusinza wano Mukama
simanyi kibaddewo olubuto naye oyinza okuba nga amakya ga leero olina ekikutawanya mu lubuto kisituka kikusiikuula kikola kiki kikuleetera embiro oba kikusiba alsa amakya ga leero njagala kusabira mukama nsabira omuntu oyo alina ekintu ataganya mu lubuto mukama lumusiikula lumukyusa lumuleetera embiro lumuleetera omukko omugujja ne gumukoota mukama okuwonyezebwako okuli wamu naffe amakya ga leero musabidde mu linnya erya Yesu olw'okwagala kw'okungi omusumulule omw'oluyimba olujja mu linnya lya Yesu Kristo nsabire. Amiina. Omukadde John Apiri yatandika atubuulira ng'atuteekateekera omwaka guno n'atuzimbira omusingi n'atukubiriza tugenderere okunoonya Katonda omwaka guno okusinga bwe kyali kiradde era nkakasa nti fena tukikutte tugenda kudduka nakyo. Abasumba bwe bayimirira wano ne tuwaako ebyokukola ne bagamba tukole kino omwaka guno kitwala okukkiriza n'amaanyi ne weewala n'ogamba ngenda kudduka nakyo ngenda kutambula nakyo. Saba mukama oleme kusigalira mabega oleme kusigalira mabega tusoma kigambo kya Katonda tuzzaamu n'amaanyi Katonda gatuwadde si bigambo bya musumba era bwe tuba tugenda tukusinza mukama n'okusingawo kakibeere kyo tugenda kusiiba n'okusingawo katusiibe tusabe mukama ekisa tusabe mukama atuwe okukkiriza ng'okw'omwana omuto tusobole okubeera ng'ekigambo kya Katonda kitambulira mu ffe ate mu ngeri ennyangungu etali nkakali complicated mu ngeri ennyangu nga tukikwata nga tuduka nakyo nga tulabegera ekikola mu bulamu bwaffe. Amiina. Era omukadde Saamu yaddako ku Ssabbiiti yaddako n'atuyisaamu lwaki twetaaga okuteeka Yesu mu masekkati g'amaka gaffe n'engeri tuyinza okukikolamu. Era twasoma ekyawandiikibwawo mu Luganda 15:11 ng'agamba mubeere mu nze nange mu mmwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bw'etabeera na muzabbibu bwekityo nammwe temuyinza omutabeera mu nze. Kristo gwe muzabbibu ffe tuli matabi ensonga kituwezzaamu amaanyi tusobole okutambulira mu ye era yatubulira lwaki twandikikoze kubanga bwatyo Yesu bw'atabagaza ye muzabbibu ffe tuli matabi era n'atunyonyola tukikola tutya n'agamba tulina okuzza obupya endagaano zaffe mu musaayi gwa Yesu era n'atujjukiza nti abaana ba Katonda Abayisirayiri baakikolanga buli lwakutaano nga batuula ku mmeeza ne bagabana era ne bakola ki omwami n'awa omukyala we omukisa abaana ne bawa maama waabwe omukisa omukyala n'ateekateeka eky'omukisa baatugamba eky'omukisa ekisinga eky'omwami kibeera mu lubuto ne mulya n'olya akamere ng'omala okulya n'okukuta ate n'owa omukisa. Simanyi oba bameka ku ffe abakigezezaako tetusomesa bulombolombo nti oba otakikola oba tukoze eki naye tukakasa nti ennono za Katonda tezikyukakyuka. Kristo yajja sajja kudibya ebyo naye okubituukiriza bibeere nga bituyigiriza nga bitutambuliramu era twajja wano netuwa akabonero ne tubayitiramu ngeri ki ekyo kyaba kibadde tugezaako tulina okusalawo ebintu ebimu ebyokukkiriza birabika ng'ebyobusirusiru eri abo batakkiriza naye ffe abakkiriza bamanyi Katonda kikyateekeddteekedde tubitwala nga bikulu ate tubikola ne tukakasa nti Katonda asobola okuyita mu mbeera egyo n'atutwala ku ddaala eddala. Amiina. Sande yayita yali y'abaana baffe era olusoma Sendawula yagezaako n'atunyonnyola n'atuyisaamu bwetaavu baffe obw'okukkiriza omukwano ogwo gwekyo gwa agape simanyi oba gwe kuki mu Luganda okwagala okwo eri Yesu okw'ekimmemmete okutuusa ku ssaawa ey'okuwaayo obulamu bwaffe ku lulwe twafuna okusoomoozebwa mu mbeera eyo osobola okuwaayo obulamu bwo ku lwa Kristo nga tugamba nti Kristo Yesu abeere mu masekkati gaffe omwaka guno tulina okutuuka ku ddaala we tukkiriza nti asobola okuwaayo obulamu bwaffe twogerera ddala nno ku bulamu n'obw'omubiri kubanga abamu ku ffe n'emirimu gye tukolamu tulina okukijjanyizibwa okutali kwa ngeri ebipapula bitambula ne bituuka ku desiyo n'olyoka otulira ebipapula nga tubitegeera n'oyagala okole ki obizzeeyo basobole okutereeza naye bw'oyagala okubeerageza tebajja kutereeza ate bagenda kukulaba bubi abamu n'obulamu bwabwe ne bubeera nga busaasaganiza ku lw'embeera eyo. Lwaki? Kubanga okwagala kwa Katonda tekwanyiikira mu bulamu bwabwe naye nga kunyiikira mu bulamu bwo
ate era Mukama agenda kubaako n'ekyakola. Amiina. So n'olunaku olwaleero mbiga mu bitono nnyo nyinza n'okubunzikira wano ku ssaawa njagala kubazambuza amaanyi. Leka tuzze Bujja, tuzibe Bujja mu Kristo okusobola okukuuma Yesu Kristo masekkati g'obulamu bwaffe. Twetaaga bulijjo okuzibwa Obujja mu ye. Buli lw'osooka ku makya bw'otambula beera nga wezza Bujja. Tujja kusoma ennyiriri ziri nnyingi endala zigenda zisoma obudde. Naye Abaluumi 12:2 egamba nti so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa, ebituufu. Embeera eno ey'okufaananyizibwa kitegeeza nti ogezaako okubumbibwa, okusinziira kwegamba ogezaako nnyo okwekuusakuusa n'ekintu, okugezaako waliwo ebintu ebibeera nga weebiri kiringa bonogenda okukola n'osanga nga gy'okolera eyo oba ng'ogenze mu ssomero waliwo amateeka. Tulina kwambala white ne blaaka, engato zirina kubeera za blaaka, sokisi zirina kubeera za white, enviiri zirina kubeera nga inchi emu, tuzuukuka ku ssaawa 11, tutambula bwetu twegamba tutuuka ku mulimu ssaawa 2:30, tuvaawo 11. Wabeerawo amateeka agasengekeddwa. So gwe ayingidde mu kisinde ekyo, mu kifo ekyo w'oyingidde, kikukakatikako okubeera nti obunaanyizibwa okubeera nti weeyisa oba otwala ennono ezo ne zibeera nga zezizo, osobole okubeera nga ofiitingano kya Buganda, osobole okubeera ng'ojja mu kifo ekyo nga tofunye buzibu bwonna. Simanyi bakitegeerekeka. Bwe tugamba okufaananyizibwa kyekyo tugenda enneeyisa, engeri gy'okolamu ebintu, engeri gy'otambuzaamu embeera zo. Waliwo ebisuubirwa ekibiina ekimu ky'obeeramu, gurupu eyo gy'olimu, waliwo ebintu ebiba bisuubirwa nti olina kukola kino bwoti ne bwoti. So n'ensi bwe tutambulira erina ebisuubirwa byayo. Ensi, abantu ab'ensi balina standard, balina embeera gye batambuzaamu ebintu. Waliwo embeera ensi gy'erimu, gye yeeyisaamu, gy'etambuzaamu ennono zaayo, gy'etambuzaamu embeera zaayo, gy'esuubira tutambulemu, erina gweyagala ekutwala eyo nga n'ensi. Naye ate n'ensi ey'obwakatonda ey'omwoyo naye erina embeera zaayo, erina standard zaayo, erina ebisuubiro byayo. Kaakati Pawulo atugamba wano nti bannange temufaananyizibwanga ng'emirembe gino. Okufaananyizibwa okwo tugamba Omuzungu agamba conforming, engeri gye tutambuzamu obulamu bwaffe leka ebeere nga yeekuusibwa ku bwakabaka bwa Katonda, so si bwakabaka obw'ensi. Haleluya. Kubanga Omukristaayo omulokole n'abantu ab'ensi tetulina kufaanana, gye tutambulira yonna gye tuwangaalira. Wandibadde waliwo ekiraga nti ono mwana wa Katonda, Omukristaayo omulokole yalokoka yakkiriza, ate ono ayinza okuba erinnya alina lya Emmanuel naye abulamu. So kyekka okyagezaako okugamba, n'olwekyo tetulina kukkiriza kunyigirizibwa kugoberera mpisa mbi, emisinde egitata Katonda, enteekateeka embi ez'ebikolwa ezitumbulwa abantu ab'ensi. Ensi ekulembeza era wagira endowooza y'ensi emanyiddwa nnyo. Omwoyo gw'omulembe guno muzibu nnyo, gugaana Katonda n'okubikulira kwe. Okwekkiriranya kungi nnyo mu mbeera ey'ensi. Obulimba, tutambulira mu bulimba, buli kimu kyotambuza buli wamu kwegamba kintu ekyamunye ekijja okujja mu buzibu, kulimba nawo n'oyitawo. Tutambulira mu bubbi, tutambulira mu bulyake, tutambulira mu buseegu, obwenzi, obukumpanya, bingi nnyo. Ezo nazo zonna mbeera za nsi. Naye Pawulo agamba tunasobola tutya okubeera nga tukuuma Yesu Kristo okubeera masekkati gaffe, tuleke okwefaananyizibwa ng'emirembe gy'ensi. Yogera ku nnyambala, omwana omulenzi ofuluma okuva waka
ensi erina standard zaayo ekyakwagala empale ensaleesale ekyakwambala bukete naye Pawulo atugamba tuleme okwefaananyiriza oyo Kristo bwe tukkiriza asobola okutuula amasekkati gaffe nga naye ali comfortable ng'alina okukkiriza nti weewaawo ono mwana wa Katonda atambule nange. Amiina. Zabuli esookera ddala olunyiro lusooka gati alina omukisa omukala atambulira mu kisa kw'abali newankubadde ayimirira mu kkubo ly'abayimirira newankubadde okutuula mu ntebe y'abanyomba alina omukisa. Bwe tuba tunatambulira mu mukisa ogwo tulina okwegendereza ennyo, twegendereze nnyo wajja ettambulira kuteesa kikoolina okeera ku makya mande enkya wawandiise mu ddayariyo kiki kyogenda okutandikirako ekyokukola. Kuteesa kwa Katonda, kuteesa kwa ddiini tumanyi obwetaavu bungi naye tukkirize tutambulire mu kuteesa kwa Katonda, tuyimirire mu kkubo lya butuukirivu. Kisoboka wakati mu kusoomozebwa okungi, wakati mu mbeera zetutambuliramu, kisoboka ffenna okubeera nga tukola ki nga tutambulira wamu. Kubanga agamba mu Bakolinso esooka essula ey'okubiri olunyiriro olw'okubiri ennyanja naye omuntu omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali era tayinza kubitegeera kubanga bikeberwa na mwoyo. Yesu lwaki tukamba mwana wa Katonda leka tutambulire mu mwoyo, tutambulire mu mwoyo tuleme okutuukiriza okweyayaana kw'omubiri. Buli lw'obeera ng'oli mu mwoyo wa Katonda ng'akulungamya ebyomubiri ofuna engeri gy'obitanganyaamu ne biba nga bidda ku bbali n'osigala ku mulamwa. Naye buli lw'otambulira ku mubiri olowooza kunze kunaalya naayambala naanywa naakola ki embeera egenda kutabukako. Omwoyo wo anyiikirire ate ove ku mulamwa. So bwe tuwulira n'okufuna enjiri twenenya ebibi byaffe ne tuwambaatira Kristo olw'okukkiriza. Okwenenya kwe kukyusa ebirowoozo byaffe, endowooza yaffe n'ekyusibwa okuva mu ngeri enkadde ezitya Katonda okudda mu ndowooza empya ezitya Katonda. So katambulire mu kwenenya okwo. Buli kiro nga tonneebaka mugamba Mukama njagala onzize bujja, njagala kutambula naawe, njagala kubeera naawe, njagala kukola ebikusanyusa, njagala obeere masekati g'obulamu bwange. Tulina okuzza obujja ebirowoozo byaffe. Ngeri ki ez'omugaso ez'obutakwatagana nsi eno? Waliwo engeri esobola okula bingi nnyo tubiwulidde, tuyinza okubirangulira kimu ku kimu naye tulina engeri nyangu zennya okuyita mu ddakiika zino ku ssaawa nandibadde nkumaliriza naye katufune tujja kweyongera okubeera nga tusoma ebyawandiikibwa bisobole otukkiriza. Bwe tuba twagala ekkanisa ng'eno yaffe eya GFM ng'erina Yesu mu masekati gaayo, buli omu ku ffe omu ku omu kubanga ffe tuzimba ekkanisa tulina okuba n'abantu ssekinnoomu abasazeewo okutambula nga Kristo era abakwatagana n'enkola abatakwatagana na nkola za nsi. Amiina. Gwe nga gwe osazeewo kikyogenda okukola, gwe bw'otasalawo n'abalala abasazeewo kubaako n'engeri gy'obakola ki gy'obazze emabega. Tulina okukwataganiza wamu baganda bange, tulina okukwataganiza wamu tusobole okubeera nga tutambulira wamu gwe nga gwe ssekinnoomu kubanga gwe bw'otuuka ku ntikko y'obwakabaka bwa Katonda ng'otambulira wamu ne Kristo n'oli n'atuuka famire yaffe fenna n'etuuka, famire zaffe zonna ne zituuka, olwo ekkanisa yonna ejja kuba tusobola okutambulira wamu, tujja kuba tusobola okukola nga Katonda bw'ayagala era n'emikisa gya Katonda gijja kukola ki? Gijja kuyiika, giyiikire wamu nga gyamuyiika. Amiina. Nyinza okutambula obw'omunze n'entuukayo, n'entuuka ku ntikko y'obwakabaka bwa Katonda n'enfuna emikisa gyange naye tekinkolera makulu, kiringana mu famire ze tuwangaaliramu. Tekitukolera amakulu gw'olwokuba nti gw'osoma gw'olina ssente gw'okola ki bwe noobanga oli eri baganda bonna wabaleka mu kyalo tolina nagwe osasula wadde kafiizi wadde gw'ogulira akagatto kati gwe n'obeeraawo nga gwe abalala nga bonna bakutunulira gwe wayitamu buli ekibeerawo gwe bakubira essimu eyo embeera mu bwakabaka bwa Katonda si bwe yeetaagisa. Twetaaga okutambulira wamu. N'olwekyo ensonga esooka tulina okuzza obujja endowooza zaffe mu Kristo. Ngera bwe tusomye tulina okuzza ebirowoozo byaffe ku kigambo kya Katonda kubanga ekigambo kya Katonda kiramu
era kirina okuba nga kitukolera buli lunaku. Tuyinza twakisoma sabbiti eri tusoma oluliriri olwo era tuluddamu ne leero kubanga lulamu lwa leero. Ekigambo kya Katonda si kya jjo na luli, kya leero ku ssaawa eyo w'okifunidde w'okikwatira n'otambula nakyo. So tulina okusoma, okufumiitiriza, okubeera nga tukwatagana bulungi n'ekikambirirwa nga wekigamba. Simanyi wafena tulina bayibuli zaffe omusoma buli kaseera, abannange bayibuli bannange dusome, ye asoma ekiki, naye ffe bwe tutaasome tugenda mumenya, tugenda kuba nga atuwalula buwaluzi. So twetaaga okuzza obujja ebirowoozo okutandikira mu kufuna obulokozi, okubeera nga ozaalibwa omulundi ogwokubiri. Simanyi oba kanisa tulinawo atali mulokozi, atalokokanga toyatulanga. Haleluya, twekubireko mu ngalo fena twala. Kubanga kitagamba mu Tito 3:3 nti kubanga era naffe twali basirusiru abatawulira abalimbibwa nga tuli baddu ba buli kwegomba okubi n'ebinyumu ebitaliimu, nga tuli battima era ab'obujja, nga tukyayibwa abantu era nga tukyawagana ffekka na ffekka. Naye obulungi n'okwagala kw'ekisa kwa Katonda obulokozi waffe bwe byalabika, njagala titubiyawandiika agamba naye obulungi n'okwagala okw'ekisa kwa Katonda obulokozi waffe bwe byalabika n'atukola atya? N'atulokola. Ndoza tusomera wamu, si lwa bikolwa bye twakola mu butuukirivu, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abajja Omwoyo Mutukuvu bwe yatufukako mu bungi mu Yesu Kristo omulokozi waffe, tulyoke tukuzibwe olw'ekisa kye era tufuuke abasika okusuubira obulamu obutaggwaawo. Amiina. Twali bintu, twali eyo. Oba olyawo bali mu kkanisa waliyo, twaliyo mu Anglican Church nga tuweereza, nga mukyala wange bwagambye mu Chapel St. James nga tuweereza nga tukola ki, naye twaweereza nga tumaze okulokoka. Naye abamu ku ffe twaliyo nga tetunnaba. Naye ng'ate abamu twabira ddala mu nsi ddala nga tuli baddu ba kwegomba okubi, ebinyumu, nga tetuva mu binyumu. Tulina ettima, tetwagaliza obujja, nga tukyayibwa abantu, naye nga gyetuli eyo. Naye Bayibuli egamba naye obulungi n'okwagala byesanga omulokozi waffe byalabika olwafuna okumulisibwa okwo okw'obulokozi kwe twagaliza buli omu, buli ssekino baganda bafanyinaffe, ne tufuuka abasika okusuubira bulamu obutaggwaawo. So twetaaga okuzza obujja ebirowoozo byaffe nga twejjukanya nti tuli balokole, twalokoka, twanaazibwa. So tulina okubeera nga tujjumbira ebyo, ne tweyambulula eby'edda ebyo twatambulirangamu, ne twambala ebikolwa ebipya. So ensobi y'okuli twetaaga okuzza obujja ebirowoozo kyetaagisa okusalawo okujjumbira, okweyambulula eby'edda ne twambala ebipya. Eby'edda ffe tulijjukira, tubimanyi kimu ku kimu, tumanyi wa gye twali. Naye olw'okuba tuli bantu tetunabagenda mu ggulu, tetufuka bamalayika, bigenda ne byeyolesa ne bikomawo, kubanga ensi tutambulira kyokka twagaza gamba tuleme okubeera nga twefaananyiriza ensi, kubanga ensi twagirimu ate era tukyali mu nsi. Naye twetaaga okubeera nga lunaku tweyambulula. Osalawo n'ogamba Mukama kino nkyeyambulula leero kino nsazeewo sigenda kikola, ngenda kutambula nga eyalokoka, ngenda kutambula ng'alina essuubi. Abefeso 2:1 egamba nti nsuubira nga mwamuwulira, ne mwawulira ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu Yesu. 2:2 mweggyeko omuntu ow'edda agoberera embeera ez'obulamu ez'edda eyayonooneka olw'okwegomba okw'obulimba, era muzibwe abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe. Mwambale omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Kaakati Bayibuli wano etugamba ekintu ekituterekako, tagamba nti ngenda bambulula, ngenda bambaza, ngenda bakola kinedda. Agamba mweggyeko.
tagala kati ngenda kujjako kitegeeza olina okusalawo gwe nze naawe tulina okusalawo tugenda kwejjako teri agenda kikukolera teri agenda kutambulira lugendo ogenda kwetambulira ogenda kusalawo tigenda kwejjako omuntu owedda oyo agezaako okungoberera agezaako okuleeta embeera ku bulamu bwange agezaako okunzizaayo mu mbeera ey'ensi amiina era wetaaga okusiba obujja mu mwoyo okw'ebirowoozo byo ebirowoozo byange twambale omuntu omujja twambale embeera empya tutambulire mu kifaananyi ky'obwa Katonda obutuukirivu ne butukuvu amiina ensonga y'okusatu ga nti okuzza obujja ebirowoozo kyetaagisa okuzza obujja entegeera yaffe ya Kristo Kristo omutegeera otya haleluya tulina okuba nga tumutegeera kuba tujja muteeka mu masekatiigo nga tumutegeera omuntu gwatategeera ogamba gundi oyo simutegeera era abaga ntugendeko ewaabwe tugentumula embeera ze sizitegeera toyagala kukola ki kubeera nga weeraga naye kubanga embeera ze era obeera n'omuntu gwotategeera mbeera ze ate nga gwe gweyagala okubeera naye essaawa yonna kitegeeza wenaawe olina obusibu so bwe tuba tunabeera ne Kristo okuteeka musekatiiga tutega omutegeera agamba mu Bakolosaayi Pawulo essula eyokusatu olunyi lw'omunaana nti naye kaakano era nammwe muggyeewo byonna obusungu ekiruyi ettima obuvuma era n'okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe temulimbagana nga mwekka na mwekka kubanga mwamweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye ne mwambala omuntu omujja afuulibwa omujja olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda awo twakyali kwawula muyonaani na muyudaaya eyakomolebwa n'ataakomolebwa munnamuwanga n'omusukusi omuddo w'eddembe naye Kristo byebintu byonna ne mu byonna amiina so ebyedda tubimanyi naawe manyi okufumiitiriza nange nfumiitiriza ebyedda nga bwe byali ate neŋŋamba nga bibeera bikomawo neŋŋamba lwaki tulina okubeera nga twewaayo okuzza obujja entegeera ya Kristo nti ye yekka yasobola otuyamba okweyambula kubanga ekintu ky'okweyambulula kyaffe si kikye ye akuyamba buyambi n'akuwa omwoyo gwe n'akuwa ekisa n'osobola okubeera ng'otambula mu maanyi ago ak'obutuufu n'obutuukirivu so nga bwe tujjuza okumanya okuba eri Katonda bwe twejjuza okumanya okuba eri Katonda tujja kwezza obujja okuva munda okudda ebweru omuntu waffe ow'omunda ng'aziwa obujja buli lunaku kijja kweyoleka n'ebweru tujja kutandika okulowooza mu ngeri enjawulo endowooza zaffe enkola eza bulijjo nga tutambula ng'okubeerawo kwa Katonda kutwetoolodde era nga tusobola okusalawo kiki ekituufu nekiki ekikyamu olwo n'abatulemera nabo bajja kusanga obwangu tewabeerawo ekintu kyonna bannange kati waliwo okusoma tuba twenyigiramu kati bannange waliwo okusiiba tuba twenyigiramu kati bane tuli mu kuzimba tuba twenyigiramu kati kubuulira njiri tuba twenyigiramu lwaki kubanga tutegedde Kristo kikyali ate era kino kyakola ki obulamu bwaffe n'olwekyo twetaaga okuzza obujja enkolagana yaffe ne Yesu Kristo kubanga ye yekka yasobola okukola ekintu ekijja mu bulamu bwaffe amiina ate twetaaga n'okuzza obujja enkolagana yaffe mu bitundu mwe tuwangaalira gye tutambulira gye tubeera gye tukolera tulina okubeera nga tukola ki nga tutwala ebigambo ebirungi nga tutwala amawulire amalungi ffe bennyini nga tuli kigambo ekisomebwa nga tolabana kwogera kintu kyonna ng'okoze eki ng'abantu basobola okugamba nti omwami oyo omukyalo oyo alabika alimu embala y'obwa Katonda Katonda yateekerateekera okubeera n'obulamu nga buzaala life obulamu ekintu ekitazaala kiyinza okuba nga kifu obanga kanera tubeera ffe oba tozaala kitegeeza obeera kigambo kinene naye sikiwanti kireeta ekyokulaba kyetugamba nti bw'oba ozza bujja mu Kristo oba mulamu yensonga gyenjagala okuleeta nti obeera mulamu mu ye era akusuubira okuzaala so Kristo atusuubira okuba nga tuzaala
kubanga buli kintu ekiramu kizaala. N'olw'ensonga eyo gy'owangalira, oli mulamu, ozaala, oba oli mufu. Bibala ki by'olaga? Bwe tubanga tunaabeera ne Kristo mu masekati gaffe, tuteekwa okubeera nga tuzibujja ebitundu bwe tubeera mu Kristo. Abantu be twagala nabo bamanyi Katonda. Tubuulira ku njiri, enneeyisa yaffe ebuulira enjiri, byonna twebulirira omwaka guno. Tulabe nga Mukama atujja ku ddaala erimu, atutwale ku ddaala eddala. Tuve ku mbeera ez'ensi n'ebiki bye byayaanira, tusobole okubeera nga tudda mu mbeera ez'obwa Katonda. Bw'oba osiddwa obujja, obutonde, tetujja kusuubira kuleeta kintu kiramu kyonna ekirungi mu nsi okuggyako nga tukkiriza Omwoyo Omutukuvu atukolemu omulimu, atukyuse. Kubanga bwe tukyusibwa tujja kubeera n'omutima ogw'okwagala abalala. Gwe nga tonnaba kukyusibwa tosobola ate kugala kukyusa mulala, kubanga ky'otalina tosobola kiwagala. Mukama waffe Yesu. Nga tumaliriza, tujja kusoma Abefeso sura 4 olulimi lwa 17. Kye banjogera ki? Pawulo ng'agamba Abefeso, n'entegeeza mu Mukama waffe, mwe mulemenga okutambula nate era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitabiimu. Ennyiriri zo nsoma n'okufumiitiriza kubanga bwe zityo bwe ziri, tezeetaaga na kunnyonnyola, tezeetaaga kukola ki? Kunnyonnyola. Nga baazikizibwa amagezi gaabwe, nga baawulibwa, nga balina ekizikiza mu magezi gaabwe, nga baawoleddwa okuva mu bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo, obuleetebwa okukakanyala kw'omutima gwabwe. Baafuuka bakakanyavu ne beewaayo mu bwenzi okukolanga eby'obugwagwa bwonna mu kwegomba. Naye mmwe temwayiga bwe mutyo Kristo. Nsuubira nga mwamuwulira ne muyigirizibwa muyige ng'amazima bwe gali mu Yesu. Mweggyeko omuntu ow'edda agoberera embeera z'obulamu bwammwe ez'edda, eyayonooneka olw'okwegomba okw'obulimba, era muzzibwe abaggya mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe. Mwambale omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Kale mwambale obulimba, mwogerenga amazima buli muntu ne munne, kubanga tuli bitundu by'abanafu Afrika n'Afrika. Musunguwalenga so temwononanga, enjuba eremenga okugwa nga mukyalina obusungu, so temuwanga bbanga sitaani, temuwanga bbanga sitaani. Eyabbanga alemenga okubba nate, naye waakiri afubenga ng'akola ebirungi n'emikono gye, alyoke abeerenga n'ekyokumuwa eyeetaaga. Buli kigambo ekivundu kireme okuvanga mu kamwa kammwe, naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimbanga omuntu ng'omuntu bwe yeetaaga, abawulira kibawenga ekisa. So temunakuwazanga mu Mwoyo Omutukuvu obwa Katonda eyabateesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima gyonna, era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa nga musonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa Kristo. Haleluya. Pawulo ng'ayogerera Abefeso ensonga yonna gye tusomedde olwaleero ey'okubeera nga tusobola okwezza obujja mu Yesu Kristo agirambulira. Tweyambulireko buli ku makya fumiitiriza, buli kawungeezi fumiitiriza, buli ku makya fumiitiriza, buli kawungeezi fumiitiriza. Ng'osuukuse ku makya fumiitiriza olunaku bwogenda otutambula, ogenda okwebaka akawungeezi fumiitiriza engeri olunaku gye lubaddemu. Tutambula mu bulokozi nga tutandikira mu kwenenya ne Kristo omwana wa Katonda omulamu, naye anakkiriza okubeera mu masekati gaffe era obulamu bwaffe bunaakyusibwa olw'ekitiibwa kye. Haleluya.
Katusaba. Njagala oyimisa eddoboozi ly'amakya leero weebaze Katonda n'ekigambo ekyo, kubanga ekigambo kya Katonda kiba kiramu n'obunyongedde mu mbeera yonna mwe kijjira, kiba nga kigambo kye kituukiriza ekyo ekyakisindikiddwa. Katusabe ekisa kya Katonda kitusobozesa okufuna ebirowoozo ebijja era okukuuma ebirowoozo byaffe n'obujja. Yimusa eddoboozi lyo mu bigambo ebyo bitonotono bye twogedde mu bwamu ddala. Tusabe Mukama akyuse embeera zaffe, tusabe Mukama kubanga ye yennyini atusobozesa ffenga ffe tetusobola, tusobozesa okufuna ebirowoozo ebijja era okukuuma ebirowoozo byaffe bizibwa obujja ku makya, emisana n'akawungeezi, tusobole okutambulira mu mazima okwo nga Pawulo bw'atugambye. Tuleke ebyedda tutambulire mu ssuula empya ey'obwakabaka obw'okukkiriza. Tusalawo okussa ekimu ne Kristo ekiseera kyonna. Mugambe Kristo ngenda kusala naawe ekimu ekiseera kyonna. Njagala ebyo by'oyagala, ntuukaganye n'ebyo by'oyagala, by'otayagala mbikyawe. Nsalawo okuzibwa obujja amakya ga leero, nsalawo okuzibwa obujja mu ndowooza zange, nsalawo okuzza obujja ebirowoozo byange, nsalawo okukuuma ebirowoozo byange nga birongoofu, kubanga bye bigenda okutwala obulamu bwange mu direction gy'oyagala ngendemu. Kabaka n'amakya ga leero, twewaayo okubeera ekitangaala mu bitundu bwe twetoolodde, mu bitundu bwe tuwangaalira, tugenda kubaayo ng'ekitangaala, tusobole okubeera nga tutuukiriza ebyo Mukama byatwagaza okutuukiriza, tusobole okubeera abalamu abasobola okubala ebibala eby'obulokozi obwabo be tuwangaala nabo, be tukola nabo, be tutambula nabo, be tusanya nabo, be tusoma nabo, abaana nga baddayo ku ssomero. Twewaayo ayi kabaka, tugenda kubeera ekitangaala mu baana be tusoma nabo, be tutuula nabo mu kibiina, be tuzanya nabo mu kisaawe, be tusula nabo mu domitry. Tugenda kubeera ekyenjawulo era tusobole okubeera Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa, ebituukiridde, kubanga w'okyo bw'ogamba ku kigambo kyo ffe tunaatambulanga nga butta, naffe tunaasobola okubeera abawanguzi bulamu bwetulota. Tukwebaza ayi Katonda waffe, tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde kyagaleero, era abadde n'abazaana b'Omukama, weewaawo tusaba Mukama, weewaawo tusaba mu bujjudde, naye ggwe alaba emitima gyaffe ayi Katonda waffe, tukkiriza tugenda kukyusibwa, ofuule amagezi gaffe amaggi, tulyoke tutegeere ebyo Katonda by'oyagala, ebirungi, ebisanyusa ate ebituufu. Tukwebaza ayi Katonda waffe. Haleluya. Kwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye.